ofunamu obudde ogoberera naawe n'okigumiza ti la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ekigambo kino lwaki nkiddiŋŋana kino kiramire era buli bwe yakwata omuzindaalo mukama wange empuga buno obujulizi asobola okubuwa bino bye byali ebigambo bye la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Honorable Peter Mugema Panado okuva eyiga nga babadde bakubuusizza amaaso naye yongera okukakasa nti la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Olwotodashadu wetuulire la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sauda ne seo mukama wange ekyo kyonna kinyamba kugagazinga strength. Alhaji mu bigambo bye yagamba nga tuziika Zulfa wano yankwata ku mukono naŋŋansitula yali atudde awo naŋŋamba amaanyi gampette. It's unfair okuba nga nziika mwe. Nsaba Allah akkirize sikuziika bw'oba onsiika. N'agamba siddayo kukka mu ntaana. Omwana wange Zulfa mwagala nnyo naye sijja kukka mu ntaana, gendayo sisobola. Seeka Jamiru asalengawo buli nsonga. Seeka Jamiru Muwonge, President General wa Misbahu team. Support for the salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo mbuga musajjawo tomulabanga kwoyo ng'atudde mu ntebe. Simugyemu. Naye for the first time njebuuza Seeka Jamiru amaanyi gamukuwa gatyaleko. Mwegayiridde atuule wansi. N'agamba gambere nga abugu. Seeka Jamiru yatuula wansi atambula ali fiiti. Ne bw'aba agenda kumpi emyaka 9 ne neeyongedde okutya. Tusabira nnyo Seeka Jamiru. Abalala mwenna mbalaba. Seeka Guma kubanga Haji buli bw'abadde abaako ensonga nga kkubira ate nga yatugamba nti mukulanga ekintu kyonna nga Sheikh Jamiru Muwonge ne ba Misbahu tebaliyo. Ate temukulanga ekintu kyonna nga Mbuga tamanyi.
consult first. Be loyal and love Mbuga. Mbuga njagala nnyo. Maulana Kasimu ekyo kimanye era kirinako bwino. You're here to send off a friend who loved you genuinely. Mbuga wange. Era bwe nasemba okujja luli waŋŋamba era nakugamba nti yaŋŋambye genda ewa Mbuga kyekigaana okusaalira ekibuli osaalira buzikitizikitibu aswala webenkwatidde nakangugambye beera n'Embuga bwoti beera naye ate bw'akyusa ng'akyusa mu luzungu. You don't know how much I love that man, because I loved his father so much and he loved me as well. This is loyalty. Don't break the loyalty chain. Ng'omulala gwafiirako ssebo Mbuga ye kojja waffe oyo Sulaiman Muti. Ssebo situkootolesa ssebo Mbuga aji yampita ku Lwokutaano naŋŋayitako ewaka bwangu. Navuga mangu n'engenda ne Babula oyo tulabala twamusanga atudde wansi. Ne mugamba bulijjo otuula mu ntebe naŋŋaaya entebe ngikooye katuule wano wansi ku kiwempe naye mpulira omuliro kulinga oguyita mu magulu. Bwe mukimanyi omuntu ayinza okufa. Ne mugamba ajiya totya bwotyo bw'osaaga naye nze eno mpulire embeera eringa endaga nti nkuba jjambo. Najaawo kwateko wano ku kigero okiwulira. Ne mugamba kitooloko sinagako kitukutteko kitadde. Ntereereddewo nno. Naye naddamu naga naye omuntu bw'atyo bw'afa ne mwekanga omuntu afudde atya. Naye ndabidde ddala nga ngenda kufa kati. Abajulizi baaliwo twaliwo n'abantu basatu. Ne mugamba olabyeko leero tetujja kunyumya kuba waaliwo abantu. Ne mugamba kangende kangomewo. Yankubira essimu paka ssaawa 4 ez'ekiro ku Lwokutaano. Nenziramu ne mukubira nanga antegedde. N'aseka nanga naye bwe nkuyita oddukiranga otomanya nyinza okuba ndi ku jjambo. Bwe twava omukadde wange ku Saturday, muzzukulu oyo yali akava Sweden ate taliiwo, naye ku Sunday ne tujja wano kola okumanyagana for the first time. Alhaji teyasobola. Era nenzija ne baganda bange bano ne tukola ziyaara ne mbategeeza nti Haji tasobodde naye nze wendi. Mande yankubirako ne muganja kulaba naye leero sigenda kujja. Nina komiti ya ICT naye nja kujja enkya naye amala komiti yo. Eggulo ku Tuesday Mbuga waliwo ekintu ekijjanga premonition buli kimu nakiyitanga sikikola. Nga ndaba something is not going right. Nensiba ettaayi nenjijjamu, nenkyusa ettaayi nenyambala endala, nenkyusa ekkooti. Kyange kyava nga ng'okyusa essuuti gumu. Ne mugamba sinnalaba ssuuti ntuufu naye ngenda kukyalira Haji. Nanganga tobeera nnyo simaati ng'ogenda kukyalira Haji. Ne mugamba leero ngendera mu ttaayi na ssuuti okumukyalira. Otera kweyambalira nga bw'oyagala. Ne mugamba leero ngenda muwa surprise kuba si yankubidde nze agenda
mulaba kadde wange namutuukako kusanga 7-8 namusanga mu kisenge nangamba Allahu Akbar ozenga tungambye ne mugandi yomiini afande Wahi wa barakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Amanya gange nze Sauda Nsereko Kigundu ndi lawyer mutendeke era nga nkola mu Nsereko Mukalaza Company Advocates ate nga ndi Vice President wa Uganda Muslim Lawyers Association. President wange wali wano antwala Council Ali Kankaka Atorek Salam ne CEO wa Uganda Muslim Lawyers Association naye wali Haji Katantazi ne Deputy Secretary General Zakia Wanjoy. Lero lunaku lwa kwebaza nsaba bebaza mwenna Oweekitiibwa Omulangira n'abantu mwenna abazze nsaba bebaza bonna bano bandekawo nensigalawo nentwala obuvunaanyizibwa obw'okulabirira Alhaji kubanga baganda bange bonna baali bagenze era antuma nampita buli wayagala okugenda nankubira ne bwe mba nkola kinga nyino kivaako nengenda nemutwala era bakwano bange bonna bamanyi nti nze ne taata wange tubadde bwebazi nga era buli kimu ne bwe mugenda mu ddwaliro ng'abuuza saawa alidde saawa akoze eki saawa aliwa kati nga bampita saawa wali Haji agamba ataata waakuyisanga mwana wa myaka 5 naye Alhaji atwagadde atulaze omukwano ffenna era buli anajja gamba nze yali asinga kwagala nze era nange kituufu ndowooza yali asinga kwagala nze